Master Party mwamulagajjalira nnyo bwagambe papa nti asituke ajayogere agireko ne bakulu bane bamuwerekere neze mukama yenyambe kubanga senga nabadde usanga nali swadde mulimu ebigambo ngebi bibiri yes yagala akwagala zikirako akola ki akuzikirako naye bwe mubanga mwenna muli mu tiimu ki tiimu emu muli bayimbi kikukakatako oli okumuyamba ne wabanga gwe takuyambye kubanga gwe Katonda yakusukkulumya mu ddaala lengera ono omulala oba ontegedde bulungi yes so misaki byayombye ebimu byabadde bituufu naye ebirala twakoze nze nganze nali swadde era mulimu abaswadde kubanga waliwo twade tudde naye ataawo awo teyalikoze eki teyaliyogedde bwatyo oba ontegedde bulungi kubanga tolina Master Party yasooka oyiza okikiza Master Party yasooka misaki okuyimba n'ebintu bya Katonda bizibu Master Party yasooka misaki okuyimba kinonyerezeeko baali awo nga bakugana mpawaya Fideman bwabuuza nti akati koze tutya manager good bwabuuza ono wa Kayemba Solo nti kakati koze ba emu byo badde mpale myaka eji naye babuuzira kakadde kamwe emitwalo eji mwebwe kutwalo 10 eji nemisati nga wali ayina ebizimba ayina mahoteli ayina zi restaurant ayina bemba bayina ku motoka agebbeyi otegedde bulungi edi yawe nga bonna banoonya kakadde kamu era nzijukira bulungi bwemba nga seerabidde esente ezo Bobi Wine ayinza okuba nga yaziwaayo sebo tukyafa abayimbi tukyafa abanabitone bakyafa ate munaaye gwolimu eddoboozi omuntu lyayinza okuwulira nakakana naye nga naye misaki era naye alina ebizibu ebibye era nga bwe yayogedde era si ye mulungi ennyo kubanga era wali abamulaba nga bamwekokkola gwe kyoba omanya nti emikwalo gyange gyonna gijje muki mu art naye bannaffe bangi nnyo beebikako essuuka enjeru naye nga munda mpologoma tebalina mitima ddala myerufu bafulumya bufulumya wano bigambo bibafulumya naye nga munda emitima miki emitima mikyafu agenda okufa ku Mande nina gye nnali naye bebambikira navaayo ku Lwokubiri naliyo ku Lumbe nasulayo olunaku lulamba ekiro kyonna era abasajja bajja n'ebyuma bano abalina amayumba gano agatulanga abantu bajja n'emmotoka zitulanga abantu ziriko ne babbaawusa manye abaana tebalina byakukola kati bakuuma n'amamotoka zekubuulira zino eddaali zikuuma emmotoka tegeera emmotoka epaakinga ne bajja nga nogezaako n'ogisongako tosigaza binnyo anti ngatto oba ontegedde abasajja bapaakinga ebyuma ku Lumbe lwa Master Party naye nga bw'owulira emboozi eri ku kyali ya Master Party Ground TV 100% entertainment. Kale. Tukwaliriza gowe na tulaba ku Ground Media UG ate ko Sunny Ground TV amanya againga buli Jonze Edrinke ale tukuse nate okubanga twogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga onako olwaleero ndi wa mukisa okubanga nkyaziza ku legendary DJ artist abingi DJ Daniel musajja akubye endongo kubanga sinnazaalibwa naye nange nawulya buulizi nti yakubye endongo olunaku olwaleero agenda batubuulira ate atubuuzeeko tumanye ali atya obulamu bwe buyimiridde butya mukama wange sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa nnyo okulaba mutabani wange muto wange mukwano gwange boosi wange omanyi ebintu bya Katonda bizibu akuwa emyaka n'akumma ssente ate omutazze ekitegeera ani mukakana nga gwe muyita baaba gye ndi mugalanga sina mutawaana bulamu bulungi mukama abadde abutuwadde
tetubina mutawaana kujjako emitawaana gyabo bannaffe ate era ababeera bamaze emirimu gyabwe nga bw'owulira akayimba akagamba nti amaze emirimu gye alwanya olutalo lwe kasita omala okulwana olutalo lwo nga essaawa zo nga ziweddeko ng'otusiibula ng'ate ogenda okusinkana oyo gwe tutalabangako ate era ffenna lyekkubo naye ng'obulamu buyimiridde buti eyo gy'obulidde endongo gye mbulidde endongo etambula naye ate mulimu n'ebirala ebitambula kubanga bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo bwe kibeera ssebo okyusa envuba bw'ekyusa amaaso jjukira olwo begenda wa ekutte eno gw'obadde eno nga naawe okyusa envuba ng'okola ki yes ng'otega naye nga gigenda eyo kati gy'obadde eyo ddaaniyo kuba kati tokyakuba ndongo ngikuba ndongo ngikubira ddala ndongo endi mu musaayi kuva nga nne emyaka 15 16 nenjiyingira gy'emyaka 33 nga ndi mu ndongo kasooka tuve ku ndongo muliko eyo mu kuzinga okuzinga twavuddeyo naye walabye ebyabadde eri oba nkolera olugambo wabaddeyo oba nkolera olugambo abasajja baze n'amamotoka ga milioni 3.5 milioni 6 milioni 8 baguze engoye eza bulaka nga bajja okuzika master parrot naye bannange enseeno nzibu era osabanga nnyo Katonda n'omugamba nti Mukama Katonda njagala bw'oba ng'ompa okwagalwa njagalwe ng'omulambo abantu baagala omulambo abantu baagala ekintu ekiyitibwa emirambo naye wano ng'okyali mulamu osobola n'okunoonya ekikomando nekikubula naye ffa kubanga nze kye nalabye ewa master parrot twalabagana 9 mu 6 nga buto nga buto kubanze natandika endongo 9 kitegeeza nti master parrot bagenda okujja nze nali mu already era abayimbi bawana abasinga ng'ogyeko bali ate nabo bafa bamatovu abakyaliwo bamatovu badani mugula bajowani takawalya nandujja abo bo bayina egundi yabwe ligi yabwe naye bano abalala bano okuva twatandika 9.5 awo tulina ka miliyoni awo 9.6 tusanze ba master parrot bikibi kyawo bonna mbamanyi era buli omu manyi ekibi kye manyi ekirungi kye osingana master parrot omaze otandika endongo yeah of course kubakalize ngendo osingana master parrot mudonga nakamalayo emyaka 4 ate kati bonga abato bayiya bulamu bukola ki kitegeeza musingana 9 mu 6 yanti enkugamba 9 mu 6 osingana master parrot olwo musangawa master parrot by then ebiseera ebyo nga bomanyi nti waliwo dv8 waliwo maganjo misauri waliwo ekozi wano wansi waliwo Suzana kati buno bala Suzana naye nga zigenze ziggwamu kiri ekikadde kati zizze nga bolaba nti Suzana yebaddewo kati saawa zino yerabamba ati labamba nankula wali Suzana ate je tuwirangako gondi je yayimba new life ba new life ye yawali wansi wano awali enve nyingi mukona awo awo ngogera okuyingira mu kiyaye awali enva za buli kika luwombo lwenkoko awali new life era life ye kyali waawo munankulabye kuvaddanga wewe wali life awo nebyo okunyumyako tuyina bingi kuba kati ebyo nabyo na oyino tunyumiza life yali awo terujja kugwa tugenda gezaako kulanga buli wiki nyumyako mpola yes sobola okunyumira olugendo luno olw'engo so master parrot omusingana 9 mu 6 nga bambi tulingatanafuna hiti wali ne bayimbira ne olukati bakwataganya bali ne Bobby Wine ne bakole wali obuyimba bakole ko bwali busatu bwali buna naye nga
nga biganye music wana agenda okugira 96 90 kuba kati atawo wenjogerera kati waliwo Menton Summer n'Orlando Emplorlando ne Ragadi nga bakuba naye nga bakubira mu zitraka ez'aba Jamaica they don't have their original positions nga teziriwo era awo nzijukira maaso awo Chameleone oba yali 99 awo Chameleone wagendera Kenya nga tugenda kuyingira mu 2000 awo nalyoka jja ne Mama Mia eyo kati tuveeyo naye nga yagenda okuleeta Mama Mia Red Banton yasooka noonya mane yasooka noonya mane era nga Chameleone talina kyayinza kwogera Red Banton nga waali nga Yesu wakabi ne Red Banton yabasooka kubanga bagubako ne Ragadi ku stage Red Banton naye ate by then Ragadi yali yenkana ne Red Banton ngamba mu butono okumanya ebyakatonda bizibu naye kati bw'omulaba mulimu ba Red Banton mwenda ne sente sente ekola atakyatambula Ragadi akola ki abigula gwe osaaga naye ebiseera ebyo nga mutini kugambe ng'alinga Red Banton oba ontegedde naye yajja ku stage ne bagamba twagala noonya mane twagala Red Banton twali awo ku DV8 Ragadi ne bamugoba ku stage buuza kati MC kati singa naye waali yali waali tegeze bagamba bituufu wodda obadde olowooza nti no MC kati wammwe oyo waffe waffe olwo Master Parody kati Master Parody ajjaawo Bobi Wine ayimba akagoma bwe yakola akagoma ne kafuuka akagoma naye era ne basigala nga bakola ki ne basigala nga bakola nga group kati nga bolaba kati nyinza okuwekiza mpe ya Eagles omuntu mbu yakolanga oluyimba nga n'abalala kubakola ki kubanga bali one unit Misa tiwakola oluyimba oba Geoffrey Lutaya omwaka ogwo batambulira ku olwo ate ogenda okulaba nga ne Misa gyakoze eki ate oba okyali ogenda okulaba ne Mayinja nga akoze eki kati kwegamba kale nga kiyambako era ekintu ekyo bola bagamba agali awamu gegaluma ennyama kibayambako okutambula bw'obeera obwomu bw'oba ogudde bakulaba oba otegedde bulungi naye bwe mbeera group kiringa mupiira nze nasaamanga omupiira no sijja kutwala mupiira kiringa bano abakazi betukwana nze nga bwenkwana omuwala nendaba nga ate alimu okwekwatakwata sijja mutuusa ndaba alina eriiso lyakutunuulira nze nga nkolera paasi okitegera ekyo soko kiddemu kameramani wange oyo omulaba yatakikkiririzaamu ekintu alina okukkiriza bwenkwana omuwala nga tubadde fembi oba nga tubadde basatu naye ndaba nga waliwo gwatunuulidde ndaba eriiso lirabika naye nze mbadde nkwana kati nze nkugamba nze omuwala oyo nyinza n'omutwala ewaka ne ŋŋamba ono nti jangu tubeere nga tugambe tusula ffenna nze tugenda nze sigenda kukiggusa gw'okigguse oba si ekyo nenkizanya ne mugamba ngenda kuteeramu akasente lazima bw'obeera wiina mbeera ki agali awamu ge gakola ki omanyi Jose takkiriza takkiriza naye yagaliza munno kyotoli yakirikire munno akikole ki akirye otegedde so Bobi Wine ne Master Parody batambudde Master Parody ajjaawo ayimba obuyimba bwe ayimba ekikompola ayimba muliro yali wa juzi yali ndowooza wa 2010 bamaze n'okwawukana yali wa 2010 nga bamaze n'okwawukana agenzeeko mu Lyon Island avuddeyo aze naye nga abantu abasinga kati kankubula abantu abasinga okubeera n'emitima emirungi ebiseera ebisinga nkubuulira amazima Katonda tabawa ssente kino kiwulire ku nze abantu abalina emitima emirungi batono nnyo
kubanze music industry eno njibaddemu ebbanga era mwendi njirimu paka last naye muba mugundi sector gye tulimu eya art abantu abalina emitima emibi be basinga sente abalina emitima emirungi ku 100 baliko nga 10 oba ontegedde naye abalina emitima emirungi bali bubi abalina emitima emirungi abasinga ku 100 ekinana bali bubi oba kategedde bulungi nti abantu abalina sente mu music industry balina emitima emibi ku 100 ekinana oba ensanvu kirina emitima mibi asatu ge galina ki emitima emirungi ate era mu bantu abalio mu ati abantu abasinga okubeera obubi ku 100 oba ontegedde bulungi bali 9 oba 85 oba onfunye bulungi nkufunye buuza kyera Red Banton no sorry Master Parrot sajja mulungi nnyo kankugambe ebigambo bino agenda okufa ku Mande nina gye nnali naye bambikira navaayo ku Lwokubiri naliyo ku Lumbe nasulayo olunaku lulamba ekiro kyonna era abasajja bajja n'ebyuma bano abalina amayumba gano agatulanga abantu bajja n'emmotoka zitulanga abantu ziriko ne babbaawo nsamanyi abaana tebalina byakukola kati bakuuma n'amamotoka zekubuulira zino eggaali zikuuma emmotoka tegeera emmotoka epakinga ne nga nogezaako n'ogisongako tosigaza binnyo anti ngatto oba ontegedde abasajja bapakinga ebyuma ku Lumbe lwa Master Parrot naye ndaba owulira emboozi eri ku kyalo ya Master Parrot maani nze nakabira naye amaziga naye nze nga kaabye kubanga nze kiri ku record nze muntu eyali yatambuddeko n'omulambo nga tugende ewaabwe oguziika mu badijje gyendi naye ng'omulambo ogwo guli ku mukeeka nga tuli ku pick up nga bwekuba bweti ku hamp nga n'omulambo fenna tubuuka fenna naye nga mukwano gwo afudde tolina kyakola bw'okuba ku busimu olowooza nti yaba muyimbi gw'okubira essimu agenda kukuyamba naye nkugamba bino wammanga okanula liiso ng'endiga lyekanulira mu kkubo nga teri ayamba naye ng'ayinza okuyamba muntu ogwo yoyo Katonda nti ono agende ne banaaba bamuziise mu ttaka enjawulo ziro ogwo guba mubiri kubanga omwoyo guba gukoze eki nze bwe nali Master Parrot ebigambo bye nawulira n'abantu bonna abayogedde mbeewuunya kino nkiddamu bwe twabadde mu kuziika Master Parrot ne bwe nabadde ewaka ewaabwe ewaka gye bamuzaala wali ekyanja weewuunya nze naalibadde sijja na mmoloka yange $4,000,000 naalibadde sitambala na musirikale yenna nga ngenda okuziika Master Parrot oba ontegedde bulungi abasajja bazze abatya nkugambye abasajja bazze wali olaba onalina pistol onalina emundu zikoma eno digaa naye mukama oli w'amaanyi oba ontegedde bulungi yalibaddeko ayamba yes papa yina ebigambo byayogedde ebimu bituufu ebimu bikyamu era mukama yannyambye kubanga bwe batugambye nti musituke bwe bagambye papa nti asituke ajja ayogere agireko ne bakulu bane bamuwerekere naye nze mukama yannyambye kubanga senga nabadde osanga naaliswadde mulimu ebigambo ng'ebi bibiri yes yagala akwagala ziikirako akola ki akuziikirako naye bwe mubanga mwenna muli mu tiimu ki
tiimu emu muli bayimbi kikukakatako oli okumuyamba ne wabanga gwe takuyambye kubanga gwe Katonda yakusukkulumya mu ddaala lengera ono omulala oba ontegedde bulungi. Yes, so Misaki byayombye ebimu byabadde bituufu naye ebirala twakoze nze nganze n'aliswadde era mulimu abaswadde kubanga waliwo tudde naye ate awo teyalikoze eki teyaliyogedde bw'atyo oba ontegedde bulungi kubanga tolina Massaporoti yasooka oyinza okukikkiriza Massaporoti yasooka Misaki okuyimba n'ebintu bya Katonda bizibu. Kinoonyerezeeko weebuuze hiiti ya Misaki yajja mwaka ki? Tunabuuza gwe dictionary yaffe. Nange ndi muntu siri computer naye kati mwembo musayi muto muli banoonyereza gwe genda ku Mr. Google mubuuze gundi yakola atya naye tuli ku Massaporoti omugenzi yafudde ayina erinnya lye baali bamutuuma linnya ki? Sifaayo era yali tafaayo ensi nga agyetwalira nga bwakola ki nga bwagiraba naye era mubutafaayo obwo yakoze eki yagenze era nga takoze eki omuntu gwe bagambe eyali naye banaye nkubuulire ebintu bya Katonda byewuunyisa nti n'omwana omuto ku kyalo abadde amukuba empi ngali depressed nga ate n'ekirala nti byali asuubira kubanga ekisooka twebaza maama we twebaza famire nti yaweerera Massaporoti yamuweerera kubanga era owulira abantu bannyo badde boogera nti ebintu ebimu byalinga bibalema muwuma ne babitwala Massaporoti n'abikyusa n'annyonnyola omuntu ekintu kyakola ki kubanga muwuma baali bamuwa ekifo yalinamu ekifo nga bakyalumu ne bafiina masanyalaze ne basindi era ne wafiiridde abadde agamba wawuma. Kakati naye nga bw'omanyi nti abantu abamu babayita kakubiddewa bwe baleeta federation kuba federation yajja from above eyo yayimirirawo era buli omu akimanyi mu weekend osanga gavumenti yali erabye ekituufu nga wano walina okubeera ki ekituufu wali waleka wadileyinzeemu tigwekola booti era simu mu wiiki emu yali emaze okufuna certificate eya federation ekintu ku UPR ekitasobola kubeerawo mangu ku URSB sorry naye kati abantu abamu nga bafiina simanyi nga baani bano ba Patrick simanyi baani ne badduka ne baddawa osanga eriiso lyabwe lyalaba ne babuka ne badda eno olwo kati bagisaza amaanyi bagijjeemu bagisokodde emiwuula otegedde bulungi bazewa kati ate era muganda wange ayinza okuba nga yina ekirowoozo ye nga alimera ku nsonga kubanga nze mu kusooka kuba kati waliwo kwetuli mu kusooka bampita teddaaniyo biki jangu otwegatteko embaga bannaye ffe twafederatinga nga badijje kubanga nze bwe mbalina kyengoba oluusi sometimes bw'ogoba ebibiri bikola ki bigaana tosobola kubikwata tosobola kugoba mbuzi bbiri zonna n'ozikwata lumu olina kufiira kuki kwemu paka obeemu ng'ogituuza gy'ogituusiza eganye n'ogita n'okola ki n'olyoka okwatagana n'ekirala kakati naye bano abakyuka ne badda eno mu federation ate Parrot ye yasigalayo eri ye ng'asigadde ku ki naye ze neewuunya mu bayimbi bonna abazza abakyala wabaddeyo abakyala benyinza okugamba babiri Sophie Gombya
ne kana akaana akawala akabadde katambuza amawulire ge ag'okufa kwe misa kikeyise bakayitaani kapkami kanakisi era oyo omwana oyo Mukama amuwa omukisa Nakisi oyo kale senga sente zeyawa abayimbi bonna abakazi aziwa omwana oyo anti wagambye aw'omutima omulungi anti kyekyo nange njijogera bwogezi kubanga osaba munaye Katonda asobola okituukiriza kubanga yatuwa obulamu oba otegedde bulungi ate okukyusa omuntu taliiko yadde ki naye nkugamba bino wammanga ab'omuwuma mpozi be nalabyemu ndowooza nyiza okuba nga nalabyeyo n'okuricha kubanga bonna abodiyo mbamanyi bonna nabalabye n'okuricha Lord Bitemu Lord Bitemu wama yasala naye n'okuricha yakyaliyo ani awo omulala muwuma Hajjat Sophie agundi Sophie Gombya kati nze bongamba nkubalira abayimbi ababadde bonna mbayina wano amanya gaabo bwoba oyagala ensi bategera ababaddeyo naye lwako bajjidde mu byuma bya bbeeyi anti kese kubuzaabuza ontegedde so bambi yes tetugaana okufa kubeerawo naye ekitwetaagisa ennyo oluusi okubeera mu bantu n'okukolera abantu ebirungi kubeera kubaako bantu batugattako oba ontegedde bulungi kubanga tulina abantu betulwa nabo betutuula nabo betuzanya nabo mu ttiimu nze ndi wa Arsenal naye abasambi ba Arsenal bonna tebabazaala wamu waliwe bajja Germany waliwe bajja ludda waliwe bajja ludda naye kati bwe mujja ne mukola ttiimu ne mbeera ttiimu mwena mbeera ba Luganda kati nze nkugamba bino ebigambo wamanga nti nina baganda bange bemmala emyaka 5 nga soogedde naye ate nga namukwano gwange mu Yesu ono gwe tuli mu ttiimu y'emu buli luvannyuma ddakiika 4 oba 3 twogerezeganya oba ontegedde naye ng'amazima geetaagisa Master Parrot mwamulagajjalira nnyo 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 naye Mukama yasinga okumanya Daniyo esebo abakyala abayimbi tebalabiseeko yadde ne Cindy president wa Master Parrot teyalabiseeko walabiseeyo abakyala abayimbi abakyala abayimbi babiri kale kuliko omukyala n'omuwala kuba kali akana kala kato toyinza kageraageranya so mbeera bwetyo buuza kyoyagala wagenze n'ogamba nti wenaka wankonerako luli eri n'ogamba nti Master Parrot ne watuukidde okufa ng'abantu bamusuuliridde okusembayo nti nawe omwana omuto amukuba oluyi kyeva ku kyekyo okutuukaawo abantu beerabira mangu naddala abo ab'emitima emibi oba ontegedde bulungi kubanga omuntu w'omutima omulungi nze nakolera Chameleon ekintu eki yali 96 Chameleon twesangaawo ebwayise yali tracks nanga blood njagala kuyimbamu ne mugamba wangi ne mutunuulira nti nanga njagala kuyimbamu ne mugamba kale ngenda oligula buugi naye nja kukola ki ne tugenda ffena ne tugula obuugi ne mugulira obuugi ne tubunywa ne tuvaayo naninda paka we natandikira okukola ne mukubira track yansaba track emu jasinga omanyi ono sampling omuntu nenge mulanga ayimba bulungi ne mukubira track ndo zaalinga 5 sawa nno 9 obudde bona atera okukya kuba kati nze nasembangayo ebwayise naye paka kati waliyo soul disco janalinga nkoreramu Angenois nga sinaba kuyingira Angenois kubanga kuva 92 nali mu soul disco then 96 7 nenyingira Angenois
naye ne mugamba nti kati okuva ku olwo paka kati naye omanyi lwaki namwongera engoma endala namwongera twaka endala nawulira nga alimu ekintu ekyenjawulo ate ekirala kyetubadde tetunnafuna wano kubanga bwe twakubanga ennyimba mwanzo nange oyinza okubayiko kwa Frigo n'okubayiko ne Filibongo Lutaya nga zeze ennyimba ez'Abannayuganda ezikola ki eziyimbayo eri naye kati bwe nawulira Chameleone ne ŋŋamba naye paka kati ngezaako kulaga nti omuntu w'omutima omulungi paka kati ne bwe tubeerawa Chameleone gwe nomulaga ddali ogwasooka okunzuula gwe sinda kwerabira kyovula nze Chameleone ebintu byankoledde bingi nnyo eyo tuveeyo ombuuzizza nti lwaki bamwerabira abantu beerabira kubanga balina emitima emibi oba ontegedde teri muntu wa mutima mulungi kino nkyogerera mu kamera teri muntu wa mutima mulungi ayinza kwerabira muntu eyamukolera ekirungi oba omuntu gw'atambula naye ng'atambula naye mu bulungi oba ontegedde bulungi naye oli abeera n'ekitimatima ate era Katonda yalina ensonga lwaki yatukolanga emitima girwa teriyo muntu aza kulaba munne mutima kubanga mulimu n'abatusekera oluusi nga batusekerera bibi oba otegedde naye Master Parrot nga bw'omanyi bino eby'ennaku zino abamu yali abasinga okuyimba obulungi bayimba bubi naye sente bazifunye oba otegedde oba mukisa oba muti kubanga abaana batambula n'emiti ate oba kyenkugamba nkimanyi abaana batambula n'emiti mu mpale oba mu biwato nga wagugize guyinza okusinga ne wano oba okitegedde bulungi abaana nkugamba bino wammanga yenda so esinyangu olaba n'abakola mu banka kati babeera najjo abasuubuzi babeera najjo oba mpulira lubaala embeera lubaala embeera nga nembiroko okola ki so abamu abasinga okuyimba obulungi bangi nnyo nga basinga n'okusoma tetugaana omukisa gwa Mukama teguliiko ki teguliiko buyinike gusobola okugwira abamu emikisa ndoze simanyi naye nga nze nkimanyi abasinga ekiri awo wansi awo era kiringa ekiri eno ewaffe kati eno badijje Allah abaana kese ze basitula briefcase gwe zibikule wansi eyo jakakasa oba kwatako laptop bag obo wansi eri awasembayo emiziziko gyo bagiyita miziziko olinga agamba nti Master Parrot bamuzizika anti si kyekyo si kyeŋŋambye naye ŋŋambye ekintu kimu kubanga gwosobola okwerabira omuntu noga nti nze bwe mwerabira nze kasita nina omuti gwange oba onfuna bulungi kyenjogera naye Master Parrot si yeka asoose okwerabirwa nze abayimbi bemmanyi bangi nnyo abafudde abamu babaako bulungi abamu babaako bubi era nga bwolaba engalo zino nti engalo zino ziraba tezenkanankana ne buli lumu lulina we luli naye buli lumu we luli era weewo lulyokke nawo kubanga nkugamba ebigambo bino Master Parrot bamutadde yes bamugulidde keesi yadde sente meka I don't know naye nga nagirenga ya mitwalo 435 oba ontegedde nti ate nze kisinga okunnuma nti ebibiina bingi ebiri kaŋŋambe kale kati nga bwolaba National Cultural Forum eyasookera ddala okujja okuba nti nga tuvudde ku UPRS National Cultural Forum ne bagiteekawo nga apex body bannabitone bonna mwe bakola ki mwe bagwa naye naliwo awo mu lukiiko Mr. Kirweyogedde naliwo nga bali mu kusonda omuceere nga bali mu kusonda omuceere kiro 10
oba ontegedde bulungi n'anaagufumba era byonna byaggwera mu miliyoni emu emitwalo 10 n'emeka miliyoni emu mu emitwalo 10 n'emeka okulya kwe ŋŋamba okulya kwokka mmere gye bagenda eri tewaliyo yadde katogo yadde kijanjaalo gwamanye ekijanjaalo wali tewali yadde kijanjaalo ekiriko akawogo ŋŋamba ekijanjaalo ekiriko akaki akawogo tekyaliyo nga bwomanyi mwana wa ghetto naye ng'owulira bulizi story naye kati neweewuunya n'ogamba gavumenti eno egamba nti baakatuwa obuwumbi simanyi obuwumbi bumeka ezagenda mu federation ezagenda ewa obuwumbi tuli mu 10 obwali 28 nemwesonda akakadde kamu baali awo nga bakugana mpawaya Sideman bwabuuza nti akati tukoze tutya manager good bwabuuza ono wa Kayemba Solo nti kakati tukoze ba emu byo badde mpale myaka eji naye babuuzira akakadde kamu emitwalo eji omwebo kutwalo 10 eji nemisati nga wali ayina ebizimba ayina mahoteli ayina zi restaurant ayina beba bayina ku motoka agebbeyi otegedde bulungi edi yawe nga bonna banoonya kakadde kamu era nzijukira bulungi bwe mbanga seerabidde esente ezo Bobi Wine ayinza okuba nga yaziwaayo kubanga bagamba tugende tewawulidde nga gundi amwebaza misaki ne musuuza nti tugende ku firebase waliwo ono omulezi yani gundi gundi ono muganda wa Bobi Wine gundi waliwo omulala yali John manager John era yeetala nnyo ekiro ekyo nga banoonya akadde kamu emitwalo 10 n'emeka ne Ragadi yaliwo nga bona banoonya akadde kamu emitwalo 15 akadde kamu emitwalo naye abantu naye bavutulooza nendoza sente tebazituwa naye ate bazituwa wanga abasajja baguze engoye seba abasajja bamusajja nayambala lugoye lwakuziika buziisi naye ng'ajidde mu lugoye lwa miliyoni 3 n'ekitundu oba ontegedde emmoloka 10 sisi 10 yezi 15 awo fe abarawume twatambulidde emitwalo 10 yabanyoddewo kinaana naye kireka bazituwa esente ani azibawa gavumenti ezituwa era yazibawa gavumenti naye ziruwa kyembuuza ziruwa gavumenti sente yazibawa mu federation yaziteekayo obuwumbi basoka ku kyenalabye almost mulinga mu buwumbi 10 kati kiri akasente baaza abantu kinnoomu oba ontegedde kubanga walingawo kati kankubulire nze jjajja yalina omwana gwe yali asinga okwagala katono nnyo tuva kuba kati tuyiga jjajja yalina omwana gwe yali asinga okwagala omuzzukulu twaba abazzukulu aba basatu naye nga aleeta amenva aga 2 naga naye kati nkoze ntya bano abaana bali 3 naye ate ono bwe naamuwa erimu ajja kunyiga yekka bano bakutule mulimu bano bagenda kunyiiga lwaki fe atuwadde ekitundu naye kati okubabuzaabuza n'akola bw'ati n'akwasa gw'atayagala ennyo lyenvu limu ne gw'atayagala ennyo era omulala eryenvu limu n'abagamba muweeko munnammwe ono n'amenya ekitundu n'ono n'amenya ekitundu ne mugendera mu butamanya kati tuli mu butamanya ontegedde naye in short abantu muleke kwebikkako ngoye enjeru njogerera mu art mwendi era mwempangalidde obulamu bwange bwonna byonna byennina mbijjoomu abakazi amataka amayumba business zonna gwe kyoba omanya nti emikwano gyange gyonna ngijje muki mu art naye bannaffe bangi nnyo beebikkako essuuka enjeru
naye nga munda mpologoma tebalina mitima ddala myerufu bafulumya bufulumya wano bigambo bibafulumya naye nga munda emitima miki emitima mikyafu tulokoke tubeere nga ffenna tulowooza eri mu Luganda lukutawanyamu nnyo kale engero 10 lunyiriri lwabiri naawe mukwano gwange aluulira eyo lutwale kati ogaye DJ Pastor Daniel ye yabadde kuki tewali mutawaana nali sigenda nakola chaachi naye nali mu chaachi nga nsaba luluno engero lulu ngero 10 wasooka wagamba watya olulimi omutuukirivu feza nonde olulimi lw'omutuukirivu feza ki feza nonde olulimi lwa parrot ebadde feza nonde nga bwayogera naawe ebigambo byayogera naawe ebigambo byayimba bikugattako era nga oyanguyirwa nnyo okubeera mukwano gwe oba y'okubeera mukwano gwo genda mu maaso omutima gw'ababi tegugasa be baba taziise kati bakugasizaawa batugasirizaawa tebajjanjabye tebaziise otegedde bulungi be bali abantu ababi begambe kati genda ku 21 emimwa gy'omutuukirivu giriisa bangi emimwa gy'omutuukirivu giriisa bangi masapoloti abadde aliisa maama we n'aliisa kojjaawe n'aliisa baganda be n'aliisa abaana be kubanga ayogera bulungi mu kutoba kwatoba oba ontegeera bulungi genda maliriza naye abasirusiru bafa olw'okubulwa okutegeera naye abasirusiru bafa olw'okubulwa okutegeera njagala owulize nnyo awantu wano kakwate abasirusiru bafa olw'okubulwa okutegeera okufa tekutegeeza nti as in die osobola okufa mu mpisa embi osobola okufa nga yes gwe ngolooza nti oli wakabi naye ate nga mu butuufu toli ki toli wakabi era abasirusiru bafa olw'okubulwa okutegeera bebeera still tuddayo wali abatazze kuziika era abatakola ki kati genda awo omukisa gwa mukama gwekola ki omukisa gwa mukama gwekola ki Master Paul yafiiridde ku myaka 47 oba ontegedde bulungi naye byakoze abikoze ku lw'omukisa gwani era afudde mugagga mu mutima kubanga ebyaddala abadde tayayaana nnyo kuyaaya yesu omuntu osobola okumulaba nti yeetaaga okuyamba ne mu mutima ye nga yiraba nti muki nze kati waninamu emitwalo gyange 8 naye ndi mugagga ndi agakatonda mu ggulu kati okimanyi nti gwano otwogerera olina miliyoni 2 nawe oli mugagga ku lwo nange ndi muki engalo zino ziri 2 zokka zenikoze olusookeyo luwanvu lusinga olwange lweru neera gyendi naye nange olwange lumalirawo era saagala bibyo saagala kubimanya kati genda akakamu kokka sotogatta buyinike bonna tagatika buyinike bonna omu nagwo bw'obanga nze seebikka naye neebaka otulo naawe yeebika weebaka ki ate nze sirya byolidde gwe mu Serena ebyo miliyoni 3 otege siriiko mukuumi naye ate ntambula nentuka gye nkola ki naye ate wetugenda mu ttooyi ffenna tufuluma amaziga egamu gegamu nze nina omugagga kati kankubulire nze ndi musirusiru nina omugagga gwe nali ngenda okumiitinga ku Serena waliwo anko wange yali yajja kuva Germany nangamba ojja kujja meeting ku Serena naye nga mukwano gw'abano basudiiru bakirumira baani mukama yanyamba nensanga nga bali ku tebo balya naye nga nze nave makerere wange nga ndidde ekikomando kya 10 n'omunanasi gwa 5 ntuuka oli nga olw'emmezi yeetoola bweti nze nali sigirabangako yeetoola nti ayagala ennyama atooleeyi bagenda okusasula biiru basula miliyoni 9 neŋŋamba naye mukama katonda maye katonda ono w'amaanyi kyomusaba kyakuwa naye nga katonda njagala ondage eddala abasajja bano bapa maki laba omusajja omu omweru asinga obugagga wano e Uganda n'asituka n'agenda mu ttooyi nange neŋŋamba mukama weebale n'ensituka neŋŋenda neefuula ng'afuka ate yanyamba yampa kyenjagala kyennyini n'agenda ye yayingira buyingiza eri munda kati mu kufulumayo bw'ati nze nali wano ng'afuka nange nenyingirayo katonda nga anaakwanika
tateekayo de kasubi ngenda okutuuka maama nnyabo ate yaflashinga yali apapa agenda meeting ngo obubi bwange bwennyini ngane nange kankigeze kandabe nanga sina flashinga nange nesitamako nengattako ngenda okukiragira mu bweti nenoonya ne straw okoleki nsaasaanye mukondabe oba ontegedde bwesaasanya kulya omugagezi bwesaasanya kulya ngezi naye nga gonna gegaki gegamu so kaakati tewaliiwo kitwawula sira lwaki twawukana ne bannaffe oba ontegedde bulungi kati genda wano ku Lwabiri mu ebbiri ku Lwabiri mu esatu agamba okukola obubi muzannyo gwa musirusiru wangi okukola obubi kyalibadde nti akukola obubi muzannyo gwani gwa musirusiru akukola obubi muzannyo gwaki gwa musirusiru kubanga kyoli kyendi oba ontegedde bulungi Katonda bye tutondera yatuwa ebintu ffenna bye bimu ontegedde bulungi ne bw'osanga munno ng'alina ekigere nga kinene ng'ekyo kitono era mu Katonda kiba kigere kubanga ekigere kikola nga kigere omutwe nakola nga mutwe oba ontegedde bulungi kakati akukola obubi muzannyo gwaki gwa musirusiru abo bonna beerabira ne beerabira bannaabwe baki basiru kubanga ffenna tuli ki genda maaso era bwe awo katumaze tudde ku mbozi zaffe tudde ku mbozi abasirusi ogambye abatagenze kuziika basiru naye lwaki mu kufa kuno eno tulaba nga basita bangi ennaku yaabwe evaayo okubikulira okungi kuvaayo Lagadi yatuuse n'okugamba nti Master Parrot yafudde abonaabona n'agamba tugenda yamba abaana lwaki kakati gwe ne bw'onooyamba abaana nga kitaabwe amaze okufa nga ye tewamuyamba era mu Katonda kiri nti buli mbuzi ku nkondo yaayo bwe ŋŋamba bwe ntyo nedda nkireese bubi ndowooza nti omwana owange bwe nkwata siringi 10 n'ekimuwa kiba kya mugaso nnyo okusinga ggwe nga nze mmaze okuvaawo nga ggwe tewanyamba nga nkyaliwo okutta obukadde 10 obumuwadde oba otegedde bulungi oba ontegeera nti ssente yange beera nzito nnyo ne bwe zibeera siringi 10 kyempadde omwana wange nga kivudde mu ntuuyo zange oba ontegedde twali mu ttiimu emu tonyambye maze okufa oba ontegedde bulungi okutta emitwalo okutta emiliyoni 10 oziwadde omwana era sente ezo zibaako mukisa ng'ezange wali nyambe nga nkyali mulamu naye nkwatako 10 n'enkiwa omwana era nkubuulira bwe kubanga kugaba max ate gwe bw'omuwa asemba naye nze ow'ekikumi nga nze taata wennyini bwe mmuwa akola ki kakubeere kuweerera nze bwe mba nga nze neweerera omwana owange ku mitwalo 2 nga wendi tuli mu ttiimu yemu tuyambagana tukwatagana kunyamba otegedde bulungi naye ate bw'oba nga tonyambye nze n'enfa omwana n'omutwala mu ssomero erya miliyoni 4 era tapiikinga nganze gwenkoze eki nganze kubanga nze sente ezange akeera kumakya n'amanya nti taata wange yakola ki naye kati wano agenda n'asoma n'agamba kati ne bwe natuuka mu kirasi nene bakakasa sente za bwereere kisooka bampeere si bataata bange nze sirina kye ngenda kubaddiza oba ontegedde bulungi naye wano agamba taata bambi olaba Lagadi Master Parrot agenda ayimba bambi n'agenda n'akuba obuvulu bwa mitwalo 5 10 15 nina okusoma ndabe waakiri alinako bwakola ki we muteeka takitange oba okitegedde naye kati ebyo byonna just kale naye era bw'oba okigenderedde gwe njagala otunulemu muyimbi ki alina omwana eyafa abayimbi ne bavaayo ne bagenda muweerera ne bamuweerera era omwana n'amalako okusoma mbuulirayo omu tumunoonyawo abamu babayamba nga tetumanyi
andi kyembagamba nti lwaki olinda okuyamba omwana wange muwala bwaba muwala oyagala omuyamba omulye oba ontegedde bulungi no bino betwogera tetwogera nti oba lwakuba ki naye nze mbabuulira ebintu ebiri reality bye tulina okutereeza nga industry tubitereeze nga ffenna tukyali baki tukyali balamu kyekintu ekisinga obukulu tuleme okunenya misaaki ate misaaki era namulabe guli yayogedde yani ono omulokole misaaki gwe yabadde agamba yani ono yagambye Lanek ye bw'atyo bwe yalowoozezza naye ate naye yabadde mutuufu ku sayidi ye era nange mbakwogera kiro ekyo kuba nabasanga baragadi bani nga batudde mu meeting nange nenjala naye mugamba ragadi nange nkukubira essimu zange tozikwata naye saagala tukole ki saalyagadde tweyabye okitegedde kubanga bwekutuuka okwogera nkugambye bonna abayimbi bonna abaliko ng'ogyeko okeezo bye yajerega abakadde kubanga nabasangawo oba ontegedde bulungi abo bo nakola ki naye ate era naawo nawo ŋŋendawo nti era bannaye ekibi nnyo omuntu nga tonaba kwogera kintu olina okusooka n'olowooza Daniel esebo Master Paul tibamuziise omukama amumuze mirembe ffenna lyekkubo kubanga omusajja alina ekigambo kyeyayogedde omubuulizi yabadde abuulira yagambye nti buli lunaku tufa era buli lunaku tutona mu ntaana bw'oyingira ewuwo oluggi lwa nsonda nnya lw'oggula n'oyingira bw'oyingira bw'ogenda okwebaka mu kitanda ekitanda kirina ensonda mmeka kirina ensonda nnya bannange omusajja yayogedde ebintu kati kitegeeza nti ffenna tutambulira mu kufa era tubeera mu kufa naye tuyambaganye tutya mu bulamu awo wennyini nga tumaliriza Misa Kisemakula mwamunyizizza okutuuka okuvaamu ebigambo ebigamba nti bannaaye ekimala kimala tebamutondera kubaawo nti Misaaki yalina okuziika Misaaki yalina okukola ki ku luno yazze teyeetegese nga bw'olaba Shiba Kalungi bwe yagenda ewa Joanita Kawalya ebigambo byafuluma mu Joanita Kawalya sikuza mwana wa musajja saagala kumumanyira era omusajja abeera bibye enkyabuka era ng'omusajja oli ate yalina okuyamba ababo oba okitegedde bulungi kati Misaaki ebigambo bye yayogedde yes ono yakedde kumunyiiza era namulabye emmoloka gye yabadde avuga ku Masaka Road okwo kuba emmoloka ya bbeeyi nnyo yabadde ebuuka buusi mu bbanga neŋŋamba kuba yabadde munekuulama ne baawunsa we neŋŋamba papa nga tatera kuvuga mmoloka bw'ati naye munnange obuvunaanyizibwa buva eri Katonda kubanga abayimbi bangi nnyo naye mu mulimu ogwo waabulayo omuntu omulala Katonda gw'alonda n'alonda Misa Kisemakula kuba yasinga okwogerera abafu anti nkugamba wulira kyekyengezaako okugamba yasinga okuvaamu ebigambo ebiryowa abafiirwa oba abakungubazi okusinziira gye tuli kyokka ate nga n'abakulu gye bali Dani Mugula taliyo Moses Matovu taliyo so kakati kyengezaako okugamba Sebata taliyo kati Katonda yakikola ki yakiteekawo sebo tokoowa kubanga tukyafa ate Mukama mulungi akuwadde obulamu bw'obanga okyaliwo tumanye nawe oyinza otuwa mutabaniwo bw'oliba ofudde kyeŋŋamba omaye kankubuulira amafuta gakulukutira tegedde bulungi kati yayinza okuvaawo naye ng'akyaliwo ebyaddala okitegedde bulungi kati kababeere baana bakale kankize mugundi kababeere baana boyina ewaka bonna tebayinza kubanga bakwagala kyenkanyi kiba kizibu kyokka nga bonna obaweerera bonna bali mu bisulo naye nga wali omwana gweta n'omugaja awo tolana ku lujjuliro ye naganze nze daddi ngenda kutuula eri abeere mbani naganze nze mwana daddi wange simwagala ne bamubuuza lwaki tomwagala nze just mpulira simwagala just simwagala ate noba omulala n'abaako kakonera kubanga bagamba no
n'omutakubira engoma n'ozina ate bakulimbanga omukulu naye asobya oba ontegedde omuto Katonda yamutonda n'omukulu Katonda yakola ki kati omuto aba asobya n'omukulu akola ki ate era n'omuto asobola okukwata omukulu ensobi oba yabadde akeereyeemu okutuuka omuto n'amuwabula papa tukwagala nnyo Mukama akutwagalire Master Parrot gwe tubaddeko Mukama mu ekimuli eky'emirembe lyekkubo tomanya enkyoba okwosa enkya nange nzija oba mugarange okukamera Jose ayinza okuba nga yaddako enkya naye tubaagala nnyo abalabi baffe era tojjaako tokyusa channel kubanga wano we wali ekinyusi wojja okuwulira ebigambo by'otatera kuwulira kubanga mulimu abantu abateerya ki abateerya ntama nafuluma mu lubuto lwa mmange sigenda kuddayo kati ndi wansi atugenda batufuna DJ Dani ono mu episodes ez'enjawulo atunyumize bangi bazze balimba ne batuuka ne bagamba naye kaziwe kapo tulimba ekikola ki ekimala kati yessaawa mbaleetere DJ Daniyo atubuulire ku mazima amatuufu ag'endongo kuba bano bonna bagenza okujja nga Dani akola ki nga waali ya mbasaba busabi subscribinga gwali ku Ground TV genda ku website yaffe www.groundmediaug.com osobola okuba nga obeera part of the family atosubwa episodes ezinyuma eza DJ Daniyo ezitandise okuva n'olunaku olwaleero paka wetunawulira nga DJ Daniyo simukoyi naye ye tugenda mukamula osibye tukamule taata sikirinaako buzibu tugenda kukamula sikirinaako buzibu kanuno katalekeka abantu bali babiri omusawo n'omusuubuzi omusawo ye dokita ajjanjaba abalwadde bawone saala ki gy'aba asaba wangi Katonda awonye kakati ate tulinayo omusuubuzi yasuubula keesi abajja keesi ze baziikamu abantu kati yasaba saala ki abantu baffe Mukama abanjagalire tweyanziza mbeere bulungi mweraba